wali. Obwakabaka bwa Buganda butegeezezza ng'omulimu gw'okuzzaawo n'okumaliriza amasiro g'e Kasubi bwe gunaatera okuggwa era ng'omwaka guno wegunaggweerako nga bo abalambuzi batandise okukkirizibwa okutuuka mu kifo kino. Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda Anthony Wamala alambuzza amyuka omubaka wa Japan mu Uganda omulimu guno ogw'amasiro we gutuuse. Wamala agamba nti ebikolebwa kati byebyo ebisembayo nga kuttaanya buttaanya nga naye okuwunda n'ebirina okukolebwa ebikulu byo byakuwadda. Mukimanyi bulungi enjega bwe yatugwira mu mwaka gwa 2010 bannaffe aba Japan n'aba UNESCO be bamu ku basooka okutudduukirira okulaba omulimu guno bwe guddizibwawo. Ekimu ku bikulu ennyo mu kuzzaawo omulimu guno bwe kulaba nti tugutangira obutaddamu kufuna njega gye twafuna mu 2010. Gavumenti ya Japan y'emu ku baatuwa ebyokulwanyisa omuliro ebyamaanyi ddala ebyateekebwa ku kifo kino okulaba nti tetuddamu kuddayo kufuna muliro oba bwe guba guzzeemu nga tulina enteekateeka esobola okulwanyisa. N'olwekyo enkyaleero omumyuka wa ambasada wa Japan ayiseeko mu kifo kino okulaba omulimu gwe gutambula tugulambudde ne tulaba n'okugezesebwa abatendekeddwa okulwanyisa omuliro biki bye basobola okukola okulaba nga senga omuliro guba gudde ku kifo kino gulwanyisibwa obutaddayo kwonoona. Y'omugenyi w'Obwakabaka nga ye mumyuka w'omubaka wa Japan mu Uganda Yoshimu Rotamotaka nga Abajapani be bawaayo ebyuma ebizikiza omuliro n'okugukenga ategeezezza nti okukuuma ebyobuwangwa y'ensibuko y'enkulaakulana wonna mu nsi. From Embassy of Japan, Deputy Head of Mission, and it is our pleasure that Japan, in cooperation with UNESCO and Uganda, to implement this project. And culture is one of key pillars in cooperation with between Japan and Uganda and between Japan and UNESCO. And it is a good example that in trilateral cooperation with Japan, Uganda and UNESCO, we can protect very important cultural heritage of Uganda. Kiza Nina Besigye okuva mu minisitule y'ebyobulamu ono nga ye komisona atambulirwako enteekateeka ekika kino agamba nti bakolagana bulungi n'ekitongole ekitakabanira ebyobuwangwa ekya UNESCO okulaba nti ebyobulambuzi byongera okusituka wano mu Uganda. We want to caution them because we have seen the laxity. We have had the first fire fighting drill was done on 10th of May when we had Owekitiibwa the Katikiro of Buganda, when we handed over the Buja Bukola to Buganda as from central government. And so the response that we saw on 10th of May is not what we have been seeing in the subsequent fire drills. And so we are asking them not to have that laxity, and we are calling to especially the wives who are staying here to also know that in case of any ring, any sound of the bell, they should come out. They should come out and see what has happened, because this can come when it is any of the houses. Mu mwaka gwa 2010 enjega yagwira Obwakabaka omuliro ogutannamanyikako ne gye buli eno kwe gwava bwe gwazinda era ne gukwata amasiro gano agaali gasukka mu kiseera kino emyaka 10.